Lero moto na moto ekiri Kampala ghetto zonna zidumidde zisituse situkiddemu anti okwekalakasa nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne banna forces of change we balangiridde jo nti nno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 January 2024 kwekalakasa sinzigufu weke okutwala General Kaguta Museveni era nga kutandise lwaleero nga kutandise n'ekikolwa ekyokusimba ebitooke mu nguudo ezenjawulo ezirimu ebinya okusimba amayuni okusimba ebikajjo n'okusimba amalagalaga lumonde oba ebintu ebirala byonna mu makubo gonna amafu amabi gali mu ggwanga Uganda naddala ekibuga Kampala kyokka ng'ate tuwa omusolo ffe bannayuganda ati twebuuza omusolo gwaffe gwe tuwagulagawa nga bali abagwira bo abatawa musolo wano ate babayisa ku nguudo ennungi ffe bannayuganda bayiba omusolo netuyisibwa ku nguudo embi awo nno entabo we yavudde omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'aduumira nti nno kwekalakaasa olunaku lwaleero kati nno ghetto zaanukudde asooka olabe kanakatambi okuva mu ghetto. Ensonga endese wano olunaku olwaleero bannayuganda bonna bagamba bulijjo mulinda President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo alangirire ekiddako ng'era mugamba Bobi Wine tavaayo kwogera kiddako Bobi Wine tavaayo kwogera kiddako olunaku olwajjo yavuddeyo n'ayogera ekiddako n'abagamba buli munnayuganda olina obuyinza olina eddembe okwekalakaasa yayise mu ssemateeka n'abasomera penal code eyo ekkiriza buli munnayuganda okwekalakaasa so bannayuganda okwekalakaasa tekimenya mateeka okulaga obutali mu mativu tekimenya mateeka olunaku olw'enkya lugenda kuba lwakuna buli muntu wenna okkirizibwa okuva ewakawo n'okola ky'osobola okukola mu kkubo era tukunga bannayuganda mwenna nti olunaku olw'enkya mutwegatteko olunaku olw'enkya leero lwakusatu enkya lwakuna enkya muliro bw'atasobola baako ky'oyamba kuba si buli muntu yenna nti agenda ku front. President wavayo n'alangirira n'akola national address abaalagidde mwenna n'abali mu diaspora era nsubira abaganda baffe abali e London okukeera olw'enkya nga mugenze mu bifo bye mwekalakasiza mu bulijjo bye musande nsubira abaganda baffe abali mu America okukeera olunaku olw'enkya okulaga obutali mu mativu waffe nsubira abaganda baffe abali e South Africa abali mu nsi ez'enjawulo okukeera okulaga obutali mu mativu bamwe era tusaba olunaku olw'enkya baganda baffe mwenna abalina emikutu egya social media ne woba olina page ng'efollowingibwa omuntu omu giteekeyo ebeere live ne wobeera olina TikTok ng'eriko abantu 3 giteekeyo ebeere live ne wobeera ng'olina Twitter mwenna mukube ebifaananyi mu posting ebifaananyi musobole okulaga abantu bano abali wano nti wano mu Uganda tewaliiwo mirembe wano mu Uganda tuli mu kuttibwa tuli mu kusibwa tuli mu kuwambibwa bannayuganda bafa buli lunaku nga bafa mu nfa etalina asobola ginnyonnyola nga babatta direct nga babatta mu nzikiza so twagala tuveeyo tulaga obutali bumativu bwaffe olunaku olw'enkya baganda bange musitukireewo nga mwe bannayuganda bino bitukakatako teri agenda bitukolera abazungu be mulinamu essuubi tebagenda kujja kubatandikira kubalwanirako nga mwe temusituse nze njagala okubajjukiza wano mwala wa muganda waffe Sweet Pepsi nga bamukuba n'afa naye senga Sweet Pepsi senga abantu bonna be yali nabo tebadduka ne basigalawo Sweet Pepsi teyandifudde so twetaaga kuba kitole twetaaga kussa kimu nga bannayuganda baganda baffe musituke embagirabo guno omulimu gwaffe gwa bannayuganda bino kati tusooke tubijjemu political party tusooke tubijjemu NRM tusooke tubijjemu NUP tusooke tubijjemu DP tusooke tubijjemu ebibiina by'obufuzi byonna tufune ekitufuula okuba omuntu omu ye Uganda tuli bannayuganda baganda bange ab'amagye buno obubaka musindika gye muli baganda bange abali mu security forces mwenna Uganda yaffe ffenna muli mu nsi nga temulina buyinza nammwe
muli mu nsi nga basobola okutta ng'ekitagasa mwalabye enzita gye bassemu musirikale munnammwe nga bujinga amutta ne bavaayo ne bakama bamwe bennyini ne badifendinga bujingo naye nga tewaliwo kiraga kyonna nti byonna byonna nammwe muli musomyeko babayigiriza okunoonyereza nga nammwe mubiraba ddala muganda wammwe yattiddwa mulabye abasirikale abazze bafa mu nfa etalina asobola ginnyonnyola kubanga olwa interest z'abana abantu so baganda bange abamukwata mundu mwenna olunaku olw'enkya tusaba nammwe mwegatte ku bannayuganda mujje kukuba nga temuzze kukuba abantu miggo mujje kukuba nga temuzze kukwata bannayuganda balaga butali bumativu mujje kukuba nga nammwe muzze kwekalakasa ku lwa Uganda because Uganda is breeding baganda baffe bali mu makomera baseekasanya babasiba jasolo okwagira Kyagulanyi mukitegeera but boy baffe bababuzaawo John Bosco Kibalama tumunoonyeza talabikako Kawenja talabikako n'abantu abalala bangi bemulaba betutimba buli lunaku ku mikutu gyaffe nga tebalabikako batisatisa abantu obudde buno bwotambula kubulirawo ndi buli wamu bayeewo abasirikale buli wamu mwendo yonna mu community wali abasirikale abali mu leya abali mu civilian buli wamu bonkenke bino binaggwadde tubeere mu Uganda eyeyagaza nga ffe bannayuganda bino binaakoma ddi nze naawe ffe tulina okumaliriza bino ebintu bino ffe tulina okukuumya ensonga eno era olunaku olw'enkya nsinziira wano nga nze Ghetto Commander era abanzikiriza mwena nti ndi komanda olunaku olw'enkya musituke olunaku olw'enkya musituke twenunule buli mwena ababadde bagamba nti ddala mukkiriza nti ndi komanda mwena muwulirize omulanga guno nga nze komanda mbagambye olunaku lw'enkya tusituke lwe lunaku lwe tusobola okufuna omukisa okusobola okwemamulako abantu bano n'okubalabisa mu nsi yonna international community yonna neraba ekiri wano mu ggwanga koza abazungu tebasobola kujja kulwana wano nga mmwe temukoze eki temusituse nze ne wemba gwe sobola kujja kulwana na mulabewo nga tosoose kutandika wemba newankubadde mba njala okulwanirako mukimanyi bulungi enguudo zaffe muziraba zonna zijjudde ebinnya mwalabye nga baddira enguudo nga bazisiiga langi mwalabye enguudo nga batandika ozikola ki nga bayiwa amazzi mu ngulu bafukirira mwalabye nga bakola embeera yonna ebikkirira akasubi ne bavaayo ne bagamba mubeere ku kkubo nga musinisa amannyo kuno okumanyirwa kwa kikula kikulu emmanyira gye batumanyiddemu nga ffe bannayuganda kanyumagini osobola ogenda mu ddwaliro ly'eggwanga ery'emulago nga teri ddagala n'ogenda ekirudu nga teri ddagala n'ogenda wali ekawempa abakyala we bazaalira nga teri ddagala abakyala bafa wali ekawempa we bazaalira abakyala baffa ekirudu abantu baffa ekirudu abantu baffa emulago abantu baffa naye nga bafaaki nga ffe batusolozaamu omusolo gulagawa kubuulire kuyisa nyongereza buli kiseera nyongereza nga nezo sente zigenda mu nsawo z'abantu batono nnyo eggwanga lyafuuka ly'abantu batono bati ffe bannayuganda tetukyalinako buyinza tetukyasobola kwogera ebyo bye tusobola kwogera naye ebintu bino bigenda kukoma ddi baganda bange bigenda kukoma ddi bino nkoze vidiyo eno nga nyimpi sigenda kuwanvuya nnyo nekyenjagala okubagamba musitukirewo nga bannayuganda omulanga gwange guli nti order commander in chief yayisiza ekiragiro n'agamba ffenna twekalakasi commander in chief wamala okulagira katolo obuyinza buba buzze eri ffe bakomanda okutulagira okujja okulagira amagye gaffe era tiimu yange nze gye nkola nayo bonna bali aweya bali ready bonna benkola nabo amagye gange gonna gali aweya so gwe munnayuganda ali eyo oli ku kyomaze okwetegeka gwomaze okwetegeka baganda bange abali mu diaspora mumaze okwetegeka baganda baffe abali mu makomera mukimanyi essuubi balirina muffe abo bonna ababuzibwa baba bakyali balamu essuubi balirina muffe famire z'abo abantu bonna essuubi zirina muffe mujje tuzeegatteko okimanyi bulungi newe buba bumyo nga bwakuŋŋaanye mukimanyi bulungi empologoma bugitwala terinnya so ffe mulowooza bwe tukuŋŋaana ono mu 70 tusobola mutwala nga talinnya banange olunaku lw'enkya tuluweeyo baganda bange tuluweeyo ku lw'abannaffe abali mu makomera tuluweeyo ku lw'abannaffe abattiddwa tuluweeyo ku lw'abannaffe ababuzibwayo tuluweeyo ku lw'ensi yaffe tuluweeyo ku lw'abaana baffe bano be tuzaala tuluweeyo ku lw'abo abaana abali mu masomero abeetaaga okusomerako mu masomero agalina obuvunaanyizibwa agasomero tuluweeyo ku lw'abannaffe abali mu malwaliro tuluweeyo ku lw'obulamu bwaffe ne ku lwa future yaffe mbagamba bannange nze Ghetto Commander respect Ghetto Commander ndowooza muwulidde respect atantise
atandise ebiseera bya si bya kutuula, ebiseera si bya kuzanya, ebiseera bya kwekalakaasa kulaba ntutereeza eggwanga lyaffe. Buvunaanyizibwa buli eri ggwe nange okulaba nga tutereeza Uganda eno. N'olwekyo Ghetto Commander obanga watoye order akumaaniza ghetto zonna zisituse kakati nno n'owulira tewali kulanga kulala lunaku lwaleero. Buli munnayuganda ali iga era buli munnayuganda yeeteeseteese yeetegese okulaba nga tutereeza ggwanga lyaffe, okulaba nga tutereeza Uganda eno. Buli kimu kitambule bulungi, buli kimu kitutambulire nga tuwangula kubanga tulina okutereeza ensi eno ffe ffennyini. Abaana baffe babeereko we banaabeera, abaana baffe babeereko we banaatandikira, babeereko ne we banaawangaalira nga wanyuma nga walungi, tewali kibba bululu, waliwo demokrasiya, tewali kibba ttaka, tewali kitulugunya bantu, tewali kiwamba bantu. Uganda gye twagala ey'ennungi ey'omulembe era eyeegombesa. Ate nno n'olwekyo olwaleero tuli babi ba musolo tuwa omusolo, naye tewali value for money ze batuggyako kuwa omusolo. Enguudo zonna mbi, otambula e Kampala, otambula Uganda n'otuuka ng'omugongo okuluma wenna nga nakanyama akuluma olwadde ebirwadde nga kikwetaagisa ate genda wa musawo asooka akuwe ku kadagala akujjanjabe otereeremu ate olweko by'okola. N'olwekyo kiba kitegeeza tetufiibwako, twefaako ffekka. Kati n'okulwana okuva mu eno embeera batuwulire omusolo gwaffe baguteekawa, ensimbi zaffe baziteekawa ze tuwa omusolo. Lwaki tubonaabona mu nsi yaffe? Kati nno bw'obanga oli munnayuganda oyagala okulaba ku nkyukakyuka, oyagala okulaba ku Uganda empya, oyagala okulabira ku nsi empya, kikkakatako. Zuukuka, golokoka, tambula, tutandike okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe, okulaba nga tutereeza Uganda eno, okulaba nga tubeera mu nsi ensuubize gye twetaaga. Ffe tulina ogyetwalamu, ffe tulina ogyetuusaamu, eyo ensi ensuubize gye twetaaga nga bannayuganda. Tewali mulala ayinza kitukolera okuggyako ffe, nze naawe ffe tulina okukyekolerako kino okutereeza eggwanga lyaffe. Kale byebyo bya Ghetto Commander olunaku lwa leero. Situka, tambula, kola kyonna ekyetaagisiza okukola. Buli ky'osobola okukola mu luguudo lwo omuli ekinnya kikole. Pulezidenti yalangiridde. Tulindiridde ffenna byonna tugenda kuba tubibatuusaako gye muli, tusobola okutambula n'okumanya. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda asaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tubyogere. Bataayi mweraba.